any result arising out of Besigye ali mu komera zali zikuba Museveni. It was intended to humiliate Museveni by Yogola. Kakati otafire n'akigwamu. Otafire mukwano gwange yalugwamu. Abamaje bajja nti banoonya Kahonda yava mu maje nga tasabye. Nekimukubirayo bamukubya nkufiira. Omanyi gwe ttiimu y'abantu 10. Kakati ono omwana mumuzanya mumuleeta mu bintu mumuze ya publicity. Unabagamba nti Bobi Wine we yabasikowaringirako. You did not, you applied tough measures on Bobi Wine that you had not earlier subjected to Besigye. Petrol stations ya Besigye zikola. Petrol farm ya Besigye ekola. Ono any sensible government will undermine, will cut off your financial supply line. That's understandable. Ono muganya okuyimba petrol station ya Besigye nzigale. Farm ye nzigale. We yabayitirako. Abana baga ono ya wow. Kakati ebyo Sebagala certificate yali alina certificate of attendance. When Sebagala came back from London, abantu ne bamulinda okuva ku ssaawa 7 yatuuka ewa kitaawe Ekisasi essaawa 6 ogw'ekiro. Abantu president yali agenda nabweru ne muganga goba helicopter n'agaana yayita ku ttaka basigala ne Sebagala Kisubi namukubira ekigalo n'aliwo kati Sebagala n'alaba abantu 3 nga bamuvaako kayingira ttooyi eddako era gyovula bantu bano waste time naye mu Premier League ne mutwalayo ngalabi mwali mulabyeko Man U Liverpool ani ezo ttiimu zammwe nga zigula omukubi w'endulu mu kisaawe zigula scorer zigula defender kakati mube mugula abave wa Bobi Wine bakubi bandulu ba mama Kerere tata Kerere. What impact does I told you there is no serious politician. I don't know Bajo sibanti mumanyi nga mwagala ikuki omukubi w'endulu ne muleeta mu kisaawe nga waliwo ttiimu y'omupiira bajalabu contractors yote yina yakuba KCC goal mu babuuzi alabu contractors yali y'Emisiri yonga teyina bagiwagira yateekanga mizindalo mu kisaawe owa KCC yabanga yabudde agenda okuteba alabu contract efirimi nefuira muzinda ayasama ne bakumujjako yo gwanda siki ulya kano Bajjo muki ati muki activist nabagamba nti kusaasira nabano be yagenda nabo kwali kujja mukazi munene wa kabina kumujjako bikoyi akabina yesala nako apart from you losing money atenga mukikola kibonoona your people ababadde nammwe kakati nganze I have maintained my programs sacrifices nti domba alese yezi asasule. You think I'm not a human being? How you think? You are ending up undermining eraba ne ekibi bakubya bilioni 10 ani agula Bajjo bilioni 10 nawe ani amugula tayinza Bajjo wa 10 teri sensible person Bajjo akola ki ani agula abantu Bajjo ani abagula ati nkugambye nti abakuba mu 7 bali muye nti gwerete Bajjo gwe bakuwadde ki any human being ayina obujja Bajjo yabiza Bobi Wine kuki namwabyaki byakola tebiri anti bulira tebamunyi kowa ya Bobi Wine bali abalaninga Bobi Wine baeno ba experts ba Museveni bennyini ewazizi kiri mu nyumba ewazizi kiri wakiwulira twabiyembanga ekibitu kiri mu nyumba ewazizi kiri mu nyumba tewali kibakola Bobi Wine. If Bobi Wine is weakening, where do you talk about academic papers? After all, you are going to defeat him. Hey. All of this, what they are doing, it is reverse psychology. Make sure that you appear as if you are harassing Bobi Wine. When we mamugamba mwaluwa, omukazi omupolisi yegana nti mundu teziriyo nga bagala kumutta ne kitaawe bagala mugoba ku kyalo. Emundu zaaliyo. A policeman, a police woman, teyaduka emisinde. Abo Bajjo temuli. They are not substance. Bajjo bagati big muki big fish ngaakola kipulana ani ate babe mwasooka okugulayo ate kamba bulire NRM eri bweti when you are defending a government
you defend its policies si kuvuma. You don't need bavumi. Omuvumi talina lolo mwina ali. I cannot buy omuvumi. Mama Kerere kati mu basiraamu mwina kugonde ku mawuledi. Abantu baba basirikidde bwe batulina avaayo. Allahu akbar kati bamugula imaamu. Noyo n'omugula ssente. Nogandi bano baagulanga Kalifa w'ennateete nga yayimba. Kalifa gungu ogula Kalifa w'ennateete. N'omusajja Allahu akbar nti mugula oyo. N'ogula oyo tukiyamba obusiraamu. Bwe yayamba omusiraamu nti akuba eŋŋoma mu bakatuliki. N'akuba eŋŋoma ng'agizanyira nako akuba ennanga. Nti bw'omujjayo ekkanisa egwa tubakubireko mu ngalo. Tubakubireko mu ngalo. Basajja mmwe mubala. Ali ku kampeyini ya Museveni abala. Tomutuma abazanyi. Tomutuma nnyama mu katale tagisobola. Naye mwali muguze eki. Besi ye bamutwala ogula helikopita yaleeta mivumba bamutwala mu winter. Mwali muguze eki waliwo lwe baleeta engatto uniform z'amagye nga z'Abachina tezibatuuka abasajja abawanvu. Nga nammwe abagenze abasajja bava mu Western Uganda be baalipimyeko mwe mugenze okugula ne baleeta engatto z'oludda olumu. Kati mwali muguze eki. Nene bajjo balese Kalifa. Kuki? Ani amumanyi? Immediately you get a scorer mu omuzanyi azannya. President wa Real Madrid aleetaani nti omusajja oyo omukubi wa ndulunye ebungereza mu muleete mu Real Madrid katubakubirako mu ngalo. Pika makofi. Nze ntule wange neseka nengamba abaana bange temubanga ngabo. Bano kye baliko they are looking for money. Ababikola they are looking for money. Ekitegeeza bajjo ali mu sente. Naye bagenda zikozesa ki bamuwako ebitaano ayina. Bampita okugula emmotoka yoono ogundi w'ebikoofiira nga bagikuwatidde wali ku gundi. Abitikisi. Baamuleeta mu mmotoka ye ne babala sente ze bamubanja ne bamuwa emitwalo 6. N'alinnya booda. Ng'obuseera bumugoberera emabega nga ekizozi ya boda yerimu empuuta. Mmotoka n'agirekawo ne bankubira essimu. Nti kyangu olabe. Yagula nene gwe nabano gundi musibe yatwala n'agulira emmotoka era zaabalema abo temuli era bw'obalaba beekyanga abaana beekyanga simanyi gundi kati ekyo kigundi kiragadde kirina biliyoni 3 zibagenda okibbisa bajja ekifumita ebikwasowa bali ababbi bali kufa wali amulonda mbuzi y'ekibuga kye waliwo omuwala eyayimba nti gwe mmeeya w'ekibuga kyange ng'ekibuga kyayogera temuli maduuka muli mu nviiri. Lagaddi ayina strategies z'Kampala. Bwe baali bamutwala nga abasajja batuuse Nakasongola yagenda mu kkomera n'agamba abasajja am the Minister of Finance mujje munwanirire baatema butemi kubanga abasajja bano baaga nti bulijjo obadde obeera stable weryozeeko eruziro tukima abo temuli. Those are muddying the waters. They are muddying the waters. It's only because nabagamba nti abalwanira Museveni abo ebyo byonna kati that is a plan to get money. You get money. Some of us who are committed ebintu bitulaba nabo tibogenda ogula mukubi wa nduulu. Basajja mivule n'omuyita mukubi wa nduulu. Basajja mivule. Ate kakati oyo basajja mivule mumukuba omuteerako byabadde ayogera ne byayogera kati. Ate ate alaba ddi. Oyo basajja mivule mwali mukoledde ekintu kimu. Give him money and keep quiet. Who will listen to you? Nabaga nti ekikubye baabidande nekikuba bakatega y'abaani. You surprise Museveni. Ate noga nti oyinake weekoledde nti ate njagala mujjako tubuulire luli wali otamidde oba gukuweddeko. Yes. Ffe batugamba mu byobufuzi. You cannot move from one extreme end of politics to the other. People will not listen to you. But politics stay. Kakati nejja nkugamba gwe mwemaze ne gundi people power na escreening kati bantu mukunde balinze nene tumukunde tayinza kugula bakubi bantu abo tabaagala tumukunde amanyi
scare corona bana abalala anti nkubuulidde oba bandi zino bakuulamu abantu kati sooka otunuulire abo abayimbi omuwala ayimba ennyimba n'ayimba naye ng'omulenzi kompoza mulala kasaba kyawagana nga takyamuwa ng'ayasama kati I must find out ono kompoza ye w'amaanyi mbw abakubi b'amasimu oyo nalweso yakwata abakubi b'amasimu yakwata gundi oyo nanyine sawuli yako n'abagulira emmotoka n'abawanga owa natalina n'abakolera atya mbw abaana abo be bakunga abantu beesige najjani abamanyi bannagundi sawuli yako n'aleeta nakana akangegenya n'akawa sente ne kagula emmotoka kati nga nzo mpita mu miitingi yaabo mitu ate nti ngenze wannesangawo bajjo nzi nenjogererawo me can I reduce myself to that level mba nagenda ekyemagenda okusoma political science a person who can help you in an election is somebody who can bring you votes in fact okugula babajjo kibategeeza nti mwe mulemeddwa bajja akulemesezzaaki bajja akulemesezzaaki kuki bwino aliwa kuki bwino ki talina bwino gwamuyinako that's rubbish mbotole otola nabotole ncha tatuwakanira kale nyama mwago n'amanyo ngutabusi you are wasting my time wakati nkugamba nti key challenges of NRM nabagamba nti bino byonna ebiriwo bijja kubeerawo nakugamba nti the nature of politics by the nature of politics it's not easy to concede defeat. This means that however much the election process can be transparent, losing candidates will always find reasons to reject these results and try their luck again as independent. Katodiranga omuwala ono West Nile oli yafunye kanaana ono ali musimanyi mukasamba nti yajja kukkiriza nti ajja kukkiriza addeyo egundi anti kiremye kuba voters register yabuze nakugamba nti kasita mwogera nti akalu kabbibwa nti akalu baakabba kaba kafu kyova olaba nti bano batanga odoyo amagezi gaabwe baleeta kadaga akadifending gundi tana agenda okubagamba tana yagamba gundi tanga odoyo how many delegates do you have lwaki busukkamu bwavuddewo abogole tatubakolera tewali yakujjawo omusajja gwe ogolera nkugamba nti egundi the money factor since the introduction of money in politics other factors play a secondary role whether it is security ballot or lining up behind candidates one must give out money to voters in order to win. NRM party is not an exception. Waliwo ebyuma byange gwe biraganga ayina amakuti ga sente amakuti ya musanvu. C. Participating in party primaries means that the candidate faces two general elections. This is so because the candidate faces an election from NRM members and then later in the final election by all voters. Number D. NRM contribution given the amount of money spent on campaigns. Being an official party candidate does not make any difference. NRM cannot give its candidates sufficient funds for the campaigns. Much of the money comes from pockets of individuals. E. Interested camps. In every election, there are interested groups with varying interests and objectives. These sponsor candidates against NRM candidates. This is why Amelia Chambard, Muruli Mukasa, Ingenia Byandala, Abraham, and Aida Nantaba were targeted. These private sponsored candidates come with a lot of money. F. NRM supporters do not appreciate the role of their flag. They look at it as a mere piece of cloth. Being a flag bearer does not add any. Normally, all party members would be obliged to rally behind the flag bearer, which is not the case in NRM. The perception is that a candidate is going to eat and enjoy many privileges, therefore, he or she must pay
them up front. Nga Nankabirwa akuga nti muzeyi tuwakafe Nankabirwa ayononye parliament n'agimalawo. That's what I'm asking whenever I go. Nti nze sisobola kwogerera bakandidate bamu. Nga Nankabirwa, what's the role of a housewife? Ababaka ba parliament buli lwayise ekiteeso Museveni abawe ssente. That's Nankabirwa yanti enkubuulira. Mukazi wo. Omukazi okuma akaboozi aga nti yazze atamidde. Ekyo nkikkiriza. Kakati kyagala nkubulire gwe baatuma okusala enviiri ogoba omutwe omubi. Kinyozi. MPs must support NRM bills. Nankabirwa assa ekibiina kino. Abawandiisi b'ebyafaayo bali mwogerako bubi. Naye neyekyusa bw'ati neyeebamba mu busimanyi bwa Katikkiro ogenda kubujjawa. Bano bagaba bano badduka. Kati bonna be babadde bakolagana n'abaabagodde si mubaziggyeko. Profesa aliwe kati mbalabye ku makyanga bagenda ewa Profesa Kololo. Naye oba bw'ali baafuluma alibuuka bubuuze kisenge. Future benefits. Not all NRM candidates make it to cabinet. Therefore, there is no loss if a candidate opts to run as independent situation. Independents sign a memorandum of understanding with NRM and become ministers in the government. H. NRM candidates fear to inherit the transferred anger from voters who have been disappointed by the NRM local leaders and prefer to carry their own cross. There are times the party is a political landmine to his election campaign. This is a situation where voters on individual merit and not parties. Sponsors this to force a candidate to opt whether he or she runs an entity ticket, yet he or she is an NRM. Internal wrangles and party structures or call it rigging can force a lack papers. Since there is no clear definition for equivalent as used by electoral bodies, courts of law in the matter of academic papers common specifics. One can opt to be independent on an independent ticket as one papers and rejected by the party. Kakati omusajja otango agamba, we want to clear this mess earlier. The party is raising a lot of money for by-elections because kakati musajja gwe nga tewabitaddewo is to solve a political problem. Once you see somebody who uses a short-term problem, mwabasira mwe mugamba abawala ti omulyaza amaanyi omuwerekera paka mu kisenge. Ne bw'oba musajja mulyaza amaanyi toyitagamba nti mukazi wange agenze n'ekisuluzi kyeka ebboko yange eri mu nju tadde. Never use short-term strategies. I was saying candidates might submit academic papers. Why? NRM is spending a lot of money when people are defied. Now, why didn't you now include academic papers? Bali mu by'omutwe ne bagwasa luliya leeta muwala bino abajjako miliyoni 2 ebyogenda yamayinja bulondakeriwa yabyoya nayo kiro anti yamayinja babayikubesa ekiro iriwo kakati emitwe tegifaanagana. You can come in a meeting dressed in suits, speaking English with a nose to either natural intellect. Situla now. Tebayinza kululinga nti kwendi nange nabaddemu. Munkubira akantu kaffe tugende. Kanso kenkobozi. Wano people power bana opposition bakubagudi kudde. Wali bano bebagenda okuleeta. Abayise mu kamera. The issue is not people power. We don't have an opposition here. The problem is the mafia gang. Mafia gang and opposition ejja baleeta. As long as you can play ball with them,
bwe baagala obuzibu bwa Uganda mafia ganga singa mukakubya omwalidde omusajja bwayogera ng'agamba nti ffe twakola assessment ku Kabasi mukakube mulabe mubabulire nga boogera tikabasi ajja gwa ajja kuba baga nti Odrek yamukozesa kaba mukube kiteekemu mpozi bali Odrek omulala bwe wabaayo Odrek omulala naye abasajja bapolitikizeganya baga nti omukazi we tumubuulidde yayingira kampu y'Odrek atawuliriza ajooga abantu sekikuba agenda mukuba kateekemu owulire